nyina bambi yatukubidde essimu n'atugamba nti abadde n'abaana baweerera ng'amanya ajja batuusa gye balaga. Yabalondanga bwe tulondeeza embwa z'oku kyalo. Yabawadde buli mwana akakadde aka nga balowooza kibakoledde ng'era bw'abadde akola mami mulungi. Buli mwana yamuwadde akakadde kamu n'amusabira omukisa agende atandika obulamu. Bagende bwe balitandikira okwogera bye balyagala bye balyogera. Eyatandika olugendo ng'agenda kubatuusa lwakomyawo olw'embwa ezaasama nga twaziriisa. Ekyo kiruma. Aboogezi, emisota, abatasiima bali mu kufiiriza abalala. Ekyokuyiga kya leero, Bayibuli egamba mu Matayo 5 nti muli munnyo gwa nsi naye omunnyo bwe guggwangamu ensa guba tegukyasaanira bagusuula wansi ne gulinnyirirwa. Alozias Bujjingo wali munnyo ogulimu ensa y'ensonga lwaki Mukama yali akutaddeko ekisaache ng'oli ne bw'ayogera bwogezi kulinnya Alozias Bujjingo ayinza n'okulwala ekinaanansi kubanga yali akubanga mutume wa Mukama. Naye essaawa eno kino kikulaga ki okusinziira ku kyawandiikibwa kyensoose okusoma? Gwe sooka weebuuze lwaki n'abantu be walirowoozezza nti tebasaanidde essaawa eno bali mu kulinnyirira? Lwaki n'abantu be balowooza nti wabaliisaako essaawa eno bali mu kulinnyirira? Kitegeeza nti bw'oba wali munnyo Mukama essaawa eno yagujaabulula oluvannyuma lw'okuggwamu ensa n'agusuula wansi kakati abaana bali mu kulinnyirira naawe bw'olowooza nti tebasaanidde. Alozias Bujjingo njagala okukkirize era okimanyi munda mu mutima gwo nti essaawa eno Mukama yakuggyako ekisaache era takyali naawe ate nga gye buvuddeko nakuga nti ekisaache Mukama mu kukikuggyako yayita mu Suzani Makula gwe walabanga ekimyanso gwe walabanga ekyokulya kumbe tomanyi nti ekyo ekyokulya ekyo ekimyanso ky'olaba si kataala kanseenene eyo laddu egenda okukusaanyaawo. Njagala okiddamu Suzani Makula bw'aba yakanga ttaala lya laddu erisobola okusaanyaawo era eriri mu kusaanyaawo. Alozias Bujjingo wasoma ebyawandiikibwa oba basome bulungi ebyawandiikibwa. Oluvannyuma lwa Kabaka Herode okukitegeerako nti omwana agenda okusaanyaawo obwakabaka bwe agenda kubeera mu balenzi abazaaliddwa mu bwakabaka obwo, bwongo kye bwamuweereza nti kwata abaana abalenzi bonna abazaaliddwa mu bwakabaka buno ogende ng'obasaanyaawo. Kyataamanya nti ate omwana gwe yakuliza mu lubiri lwe ate yagenda okusaanyaawo obwakabaka bwe. Kakati ne Bini teyali mwana bwana gwe wakuza, teyali mubeezi house boy gwe wakozesa, kubanga ne Bini tamanyi yatuuka atya mu makaago mu nkumuliitu y'abaana abali mu Uganda. Naawe wennyini tomanyi Bini yatuuka atya mu makaago, wabula Bini okujja mu makaago Mukama yamusindikamu asinziire omwo akusaanyewo, kubanga ye Katonda akumanya nga tonnatondebwa, n'akumanya nga tonnazaalibwa, n'akumanya nga omaze okuzaalibwa, n'amanya ne ky'oliba. Ye Mukama Katonda yakutegeera ky'olikola mu maaso eyo era n'ateekateeka ekiso ekigenda okukusaanyaawo. Kyekya Alozias Bujjingo. Era saagala odda ogambe embwa ze nnayamba, embwa ze nnaliisa n'olulimi olukyusizza essaawa eno kakati okuba kiyaayi. Embizzi nkozesezza kyakulabirako. Embizzi bwe kuprovokinga ennyo jjukira ye ebeddugala otandika okulwana nayo neekumetta ebisooto. Katugeze Bini mbizzi olabye bwekulwanyisizza kakati olwalere kuvuluza ebisooto ofaananangayo y'ensonga lwaki kakati okozesa ebigambo ate Bini bye yalikozesezza okwanikula, wabula kakati ate gwe omunnyo gwali mu kubikozesa. Olaba Omukama bwe yakuggyako ekisaache. Nzikiriziganya naawe Alozias Bujjingo. Teri kintu kibi, teri kintu kisinga kuluma nga muntu gwe waliisaako kumulaba nga akusaanyaawo. Bannange tolumanga omukono ogwali gukuliisizzaako. Era Alozias Bujjingo oba osanga mucyo oli mutuufu, naye nange nina ekibuuzo, tolyangako mu mukono gwa Dokita Sserwadda. Pastor Sserwadda tateekangako kyakulya ku mmeeza y'abaana bo. Pastor Sserwadda taweerezangako wo ssente ng'ovuddeyo toleseza ku kameeza. Pastor Sserwadda si ensonga lwaki oyimiridde awo w'oyimiridde. Pastor Sserwadda si ensonga lwaki osobola okusisinkana Museveni. Pastor Sserwadda si ensonga lwaki osobola okusisinkana Muhoozi. Sooka weebuuze bwe kibanga okuvuma omuntu eyali akuliisizzaako kibi,
Serwadda wakalakatanga waaki. Serwadda wavumanga waaki. Era bwe kibanga omuntu gwe wali oliisizzaako asobola okukuteekako ekikolimo ne kikukwatirawo gwe kye kikulowoosa nti Serwadda teyakukolimira nga Bini ono yajjanga ekikolimo mu bulamu bwo. Kubanga tukkiriza naawe okolimidde Bini ng'omuntu gwe waliisaako n'abeera ng'essaawa eno yali mu kukalakata episode to episode gwe kye ekikulowoozesa mukulu Alozias Bujjingo ti naawe Pastor Serwadda ng'eyakuliisaako teyakuteekako kikolimo kino ekiri mu kusanyawo kye bayita Bini. Bini mu bulamu bwo yajjanga kikolimo kubanga gwe wennyini okyatudde ti omuntu eyali akuliisizzaako, omuntu eyali akuyambye bannange teyeetaaga kuweebuulwa, bannange teyeetaaga kuvumwa, naye ekyamazima waakayimirira ku platform yo kw'olina okubuulirira ekigambo kya Mukama emirundi emeka, naye nga platform yo ogikozesa kuvuma Dr. Serwadda taata w'omwoyo eyakutendeka ky'oli, ate ky'oli ekyo ky'oli mumuvumiramu n'omuvuma. Waliwo akasajja k'omundeeba ak'obugaalubindi tekategeera tekayina magezi. Omuntu yenna yalivumye Serwadda naye Bujjingo tewalina moral authority evuma Serwadda. Abitex promotions oyo tutera ne tufunamu obutakkaanya ng'abantu oluusi nga buva ku ssente, oluusi nga buva ku byabufuzi. Naye nze ne bwensanga bwe bavuma Abitex nzinga omukira kuba nalyako mu ngalo ze. Olunaku lwe baasiba Abitex ku Freedom City nga sinnanoonyereza oba yeyabadde omusobya basi yeyabadde omusobya naddukirawo emisinde. Ne ŋŋamba Abitex ye mutuufu kubanga nzijjukira nti Abitex yambako ku ssente ng'enjala ennuma. Gweno gy'oyimbira nti baaliwo nali muyala nnyo bannyima emmere, Abitex teyaginnyima. Abitex yambako ku ssente nga maama wange ali ku kitanda. Abitex yampako ku buyambi ensawo y'omuceere nnamba nga maama afudde ndisaaba kungubazi. Kaakati ne bwensanga nga nnina okuvuma Abitex, ne bwensanga nga nnina okukalakata Abitex, mirawo n'ensirika ne neefuula atabiwulidde. Kuba mmanyi ekikolimo kya Abitex gye ndi kya muzinzi nnyo kisobola okunkwata kubanga yakwatako mu nsawo ye n'anzigiramu ssente ŋŋende ndiisa abaana ye be yayitanga bazzukulu be. Ngende ndiise maama wange, ngende nzijanjabe maama wange erubaga, ate nampa akasawo k'omuceere ngende nziike maama wange. Teweerabira timukunkolera ebyo byonna naye yayina abaana naye naabinkolera. Kakati nsanga obuzibu ne bwe mba nsanze okusowagana naye nsirikawo kubanga tuli bantu nali nsowaganyeeko ne Abitex. Sijja gye muli, sijja mu mawulire, sijja ku social media mukalakata, mirawo ne nekkakkanya mpola mpola. Wabula bwe wayita ennaku ye n'amanya nti yansobya anneetondera nti mutabani yeeko wano nakola bubi naye nsaba onsonyiwe bwe mba nnakunyiiza. Kakati naawe okudda ku Serwadda n'ovuma ne bw'aba yali yakunyiiza ki? Waalisoose n'ojjukira bye yakukolera, waalisoose n'ojjukira kye yakufuula, waalisoose n'ojjukira gye yakuggya. Then waaligambye oba waaliekubye mu mutima noga wadde nga nnyiizizza naye siyinza kubeera mukono gusaanyaawo Dr. Serwadda. Kuba guno omukono gwe njagala okukozesa omumusaanyaawo gwe mukono ogwampumba. Teri kintu kiruma nga kibya kukuba muweesi ne kimusaanyaawo bakukuba mubumbi ne kimusaanyaawo. So nga ate ye omubumbi akkirizibwa okwasa ekibya kye yatonda, naye ekibya bwe kikyusa ne kyagala okusaanyaawo eyakibumba ate olwo munnange kiba kifuuse kya bulabe nnyo 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 nnyo. Kaakati Dr. Serwadda ayise mu mbeera okumala emyaka 10 eya Ssekabaka Weeyolera ke kakuluma enteega gw'owonye eggere yali kusambya. Naye ate Katonda w'abanaku waateebaka talya nguzi, talya kabalagala n'amandaazi era tagalya. Munnange essaawa eno ali mu kusasula bye wakolanga Serwadda kubanga naawe omwana gwe waliisaako, omwana eyasulako mu nnyumba yo bwe kibanga essaawa eno yali mu kukalakata, bwe kibanga essaawa eno yali mu kukuvuga, kitegeeza omwana oyo malayika wa Serwadda nga Katonda ye yamusindise akuwulizeeko nga bwe wawuliza Serwadda gwe weebuuze
munkumulitu y'Abannayuganda bonna abaali bakalakaseko lwaki ono akulumye nnyo kubanga wali omuwaddeko ku mmere yo. Kakati bw'oba wali omuwaddeko ku mmere yo kyekisinga okuluma ekyo ne Sserwadda kye yawuliranga. Gwe natendeka, gwe naliisanga, gwe nagulira engoye, gwe nalaga ensi yali mu kunsanyaawo. Ogambye abantu bangi bagenda kufiirwa opportunities, abantu abalungi bagenda kulekeraawo okuyamba. Olw'amabizzi nga gano oba okyogedde otyo oba olw'embwa nga zino. Abantu ab'obuvunaanyizibwa, abantu ab'omutima omulungi bagenda kulekeraawo yamba. Abantu bagenda kufiirwa opportunities olw'abantu abatono abasobezza. Gw'omanyi bantu bameka be wafiiriza opportunities ewa Sserwadda? Golowooza okuva Sserwadda lwe watandika omukolokota, Sserwadda yaddamu okwesiga abantu kubanga wali assistant pastor we. Sserwadda yaddamu okwesiga abantu, Sserwadda yaddamu okusembeza abantu. Gwe sooka weebuuza omusumba eyayita omusumba Rosias Bujjingo Katonda akuggyeko ekisa. Bantu bameka be wafiiriza okufuna okulya mu Sserwadda? Sserwadda kyenkakasa wamutuusa ku mbeera nga n'abaana ababe bennyini tayagala beesembereza kumanya nnyo bimukwatako, tayagala beesembereza kuliira nnyo w'aliridde, tayagala beesembereza kumanya nnyo by'amanyi kubanga bye bayinza okukozesa enkeera okumusaanyaawo. How many people be wayonoonera obulamu, be wafiiriza chances awo mundeeba olw'okubanga gwe wennyini yabeerako mundeeba nga gwe assistant wa Sserwadda. Watuukako time nga buli lubuulira lwonna, buli njiri yonna weetuuka okomerera Sserwadda, okuba Dr. Sserwadda. Kkiriza nti naye wafiiriza abantu bangi, wafiiriza abantu bangi kubanga oli ne bw'aba musumba ako obuntu kabaamu kubanga aba mwana wa muntu. Kakati n'aba olw'okuba musumba naye mwana wa muntu tojja kugamba nti ye musumba asonyiwa. Naye mwana wa muntu atuuka n'atende walirwantu. Olaba ne gwe naliisa, gwe nagulira enkota y'ettooke nti twaleeka ne mugulya n'akanyama bazzukulu bange balye, yali mu kunkalakata bw'ati. Ddala mu bangi neesigaani. Kakati naawe olunaku olwaleero kyekyo ky'oliko. Rosias Bujjingo kyekyo ky'oliko. Era saagala oteeke busungu ku bbiini. Bbiini si kye kizibu kyo. Gwe yali ekizibu kyo, ensobi zo ze wakola ze ziri mu kulondoola. Era tokwata bbiini bw'oba oyagala okuzza ebintu mu nteeko, bw'oba oyagala okuzza ebintu mu mbeera. Era teweetondera bbiini kubanga bbiini luno talwana lwa Mukama. Siiba dry, ekisiiba ekiri dry. Zuukukangako ekiro weegayirire ate weeyambuleko eyo enkwayaju kubanga yeri mu kukusuula. Gwe sooka weebuuze lwaki abakukuba tebayita mu ggwe dayirекiti? Lwaki bayita ku mukazi bawunzika baggukidde ku ggwe? Ke kano kamaginenti akakusikira ebizibu, ke kano kamaginenti akakuleetera okubonaabona. Era wano wensinziira nenkusaba Bujjingo, siiba ennaku eziri dry ng'amakumi aga. Ozukuke ng'ekiro weegayirire, weegobeko eno enkwayagi kubanga ke kabasiketi omutudde ebizibu byo bw'otayako ejjeeko ne bw'olyegayirira Mukama emirundi emeka tagenda kukuddiza kisa kye. Bw'oba oyagala Mukama akuddiza ekisa kye, gw'abadde omusaddaasi w'abaana ebyo byonna osooka n'osawuka ebbali, gw'abadde omusamize ekkungu ebyo byonna osooka n'okasuka ebbali. Then ne weemalira mu kwegayirira Katonda akuteekeko ekisa kye. Naye Mukama bw'oba omusaba ekisa kye osooka kwenenya ekyo ekibi ekyakuggisaako ekisa kye. Omusajja nga wayita mu bwenzi okwavuwala, teweegayiriranga Mukama Katonda akuddiza ssente naye ng'ate gwe omuze gw'obwenzi ogwakwavuwaza tosoose gukola ki? Kugusuula. Kati nalabye omukazi yakuteze enkoloba ate naye n'ogigwamu mu busiru. Nze ex wange namuddiza emmotoka, yali angulidde ettaka, ne muddiza ebyapa, ne muddiza n'akasaawa n'akakufu, kyonna kye yali angulira mu ntuuyo ze ne nkimuddiza ntandika obulamu nga sina ntuuyo za muntu mulala mu byange. Ne ndaba omujjega nga gwe Susani Makula omumanyi. Susani Makula gw'otaasobolanga kuteresa kinusu n'omusanga nakyo omuteresa empapula omusange nazo. Susani Makula oyo negga ndi mukoddomiwo, oyo Gagameeriani, twaveeyo ffenna mu Gagameero. Kati omuntu eyazannyanga kasino oba yakolanga mu kasina zeebyapa oba zeemmotoka.
kali gwe tokimanyi nti akuteze enkolobe kubanga tonnamuteekako empeta eri official. Ayagala omuteekeko empeta eri official in case mutuuse okwawukana akwabye lumu kakati ali mu kusika eriyo kuba ne mwawukana essaawa eno tafuna nnyo bya bugagga ku mugabo gwo akyali ne bwofa olwaleero Bujjingo. Susan Makula sinna mwandu kubanga wane waffe mu Buganda obufumbo ye mwana obufumbo ye mpeta. Susan Makula ku ebyo bibiri alinako kyekisobola omufuula nnamwandu akuyisako akanyirikisi ne bw'oba ofudde. Actually ne bw'oba ofudde olunaku olwaleero Susan Makula takkirizibwa kuyisako kanyirikisi era tabalibwanga nnamwandu. Wabula ngeri emu eyinza okumubazisanga nnamwandu kumuteekako mpeta ku lugalo mukikole official. Akati essaawa nali mu kusika eriyo nti nze ne bwe tugattibwa sirina kye ngenda kubba. Olaba ne exoli yali omwavuyavu namuddiza ebibye nze ndi mumativu mu mutima naye otunuulya Susan omumativu mu mutima abanga embwa eggamba ndi nterese ennyama nze nja gikuuma. Itongwa yekolera ngenze.